ekituufu ku kadama eyafiiridde mu nnyumba Agnes bibino senga wa athakaima ali mu maziga lwabisiyaga bibino tobisubwa era nga ye Pastor Bujingo kyakoledde Suzan Makula ku lunaku lw'abakyala bibino tosubwa kale nga weli enkola yaffe wano kwanda boy UG kano ka video mbadde nsaba mu kampere kala tubenga tusooka yongera mu maaso nga siba rwisizaamu ajati kalodo agamba janga kulombereddwa enamba eryawe sembeyo 67 Kem Films naye wali nnyo okutusako perfumes ennungi kale katugendera mawulire gaffe agalero olunaku lwajjo wali omukazi yavuddewo ku social media walinga akabangalaga bambi yesinga wani singa wa athakaima gamba bambi athakaima oyo gumulaba ayina omwana era nga kitegeeza nti no athakaima ayinza nga si transgender nga wapula waliyo ekimutumiikiriza okola ki okubeera transgender ngenda wankupulengira ka video owulira athakaima nga confirming nti ali gay. To understand this, a person is born gay. Really, a person is born gay. So how? Alright, oyo athakaima nga confirming nti no omuntu asobola okuzaalibwa nga ali gay. Ebyo nga tubitadde mabbali ebyakadama amanyikiddwa nga Agnes yafiidde wali mu kiyumba Saudi Arabia. Bambi ebyo nnyo family yavuddeyo bambi netaboka era nga bamulaba Balesta Timo nondoza mumumanyi yavuddeyo bambi nga lwanira nnyo okuba kadama avuddeyo nalwanirira ku nsonga za Entebbe airport era nga Balesta Timo bambi yasinze okulwanirira abakadama oba bannayuganda ababeera abroad sawa zineno sikama muno yabasinga dda naye wabule asinze okulwanira bakadama edemera bakadama sawa zino bambi ono bambi yavuddeyo n'agategeeza government negamba bambi mutuyambe ono mwala bava mu Uganda nga bakoze eki babakebedde bava mu Uganda nga buli kimu medical yonna bagikoze lwaki agenda n'afiira ki Saudi Arabia okusinziira ku bungi bw'abantu abafiiridde Saudi Arabia. Yesterday but one na postinga video ey'omwana yafiira mu nnyumba gwe bayita Agnes. Bosi wenga agamba nti omwana yafuna heart attack. Abaana abagenda nga bakebeddwa. Abaana bakola medical Kampala ne bakola ne medical ne gye batuuse. Otugamba otya nti omwana yafudde heart attack. Kati kino nno kigenda eri abo abakulu bekikwatako. Bwe mba mukimanyi abaana bano temusobola kuwa buyambi, temusobola kuwa protection, temusobola kubateekerawo legal policies zisobola kubayimiriza mu mayumba gano babeerayo nga bakola ate nga tebajja kufuna buzibu. Ekibadduse ewaka nti babeera tebayina lwansonga ewaka temubateereddeewo mirimu gya kukola. Abaana basoma diguli ne bazitwala mu biyumba, abaana basoma diploma ne bazitwala mu biyumba kozi temuyina mirimu, temuyina kye mugenda kubawa. You understand? Kano ke kaseera we muba temusobola kubakuumirayo ate situkomyewo abalamu tuboneebone n'abalamu tuli basalira amagezi dani okusalira emiramba amagezi nkiddamu minisita mwenna kye mukwatako nkimanyi temwagala kuyimiriza nsonga eno simply because muyina sente nyingi ze mulya mu bikampuni byammwe mwekusa mbuto zammwe naye kino nkikubuulira ewa Katonda gye tuva ffenna gye tudda ne bonoobeera nga ziridde n'okkuta olubuto ne lukomeri nga ofuse Semakookiro mukwano naawe ojjakeera kumakya tugikuteekemu olubuto olukomeri tulukwale tulusibe enkoba nga terujjaamu mu sanduuke tukunyigemu naye ng'ogenzeeyo mu nsonda nnya. Abaana bafa temusobola kutuulayo ne musirika busirisi ne mwefuna nti you don't know what's happening. You need to nga tubitadde mu mabbali tebanange muhozi Kayine Rugaba yavuddeyo n'agamba muno wabula awandise tweet ng'alaga ne banange bino ebintu banange njagala mu byetegereze ne Museveni kennyini yagambye muno tayagala bagamba tebagala homosexuals mozi bagamba tebagala homosexuals naye teri yavuddeyo n'agamba tetwagala tugenda bagoba mu Uganda tino eri abolish buli omu avayo n'agamba buli omu alivayo n'agamba muno just tino ebisiyaga is a sin oba an act of sin. Otegera abasinga gye bavayo ne bakola ki ne boogera teri avayo n'agamba muno tetwagala bisiyaga mu Uganda. By the way nze kambagambe kino munjagala mu begendereze mulabe awo buli omu commenting akwejo kino ne Bobi Wine bamugambye akyogereko ene yaganyo kola ki yaganyo kyogerako mama bonna buli omu tagama muno tetubyagala mu Uganda wabula bagamba it is a sin tekikirizibwa yakamalekere fulufiga nga abyogerako komewo n'ebirala abitegedde abera sharp atategedde beerawo kale Jeno Moses Kanendo gabavuddeyo mu lwatu n'agamba nti yetakkiriziganya na bisiyaga ekigambo bisiyaga eggwanga Uganda nga Uganda
tebakkiriziganya na kigambo bisiyaga era yengo omuntu talira kugwanga agamba nti homosexuality is a sin. Yes. Tekiriyo. Era yagamba engeri boje besigamu kama Katonda ne Katonda yanyiga nazikiza Sodoma ne Gomora lwa kigambo bisiyaga takomyoko nateka konti abakazi kyekimuli abakazi munyo gwansi era kitonde kikyala wokirabira kibera swera. Oluzungu oyogedde sirutegedde kyogere nga bwe yakiyogedde bwatyo nagana nti tu abakyala basufu era ye bwalengera ekitonde kikyala kimuwoomera okamala yagambye nti ekitonde kikazi kiwooma ngawe nabagambye ensonga za bisiyaga mama uyo fulufiga byogeddeko era ebyo ensonga z'obusiyaga bambi bweyatabuse olunaku lwajjo twabaddeko ku live emaawe ade live yadde no official ndoza aba tiktokers ababa subscribing on Rwanda UG mwagirabye ababadde active mu budde bw'ekireewo omusajja bavudde ne bagamba omusajja oyo gwe mulaba ku screen tinno mbu bamulya bibyo ngenda bamba kupulengera msikati ngenda bamba kupulengera misa TikTok manyikidwa nga Cats UG wamune Don Asia nga bachi confirminga era anja kuba nkoma one birago wena tanda ba subscribing wano kuanda boy UG nga ba subscribing obelengo sokola ki kwegata rabu tunyizo lumizibwa nenjubuka yubuka Jota kyekikakoza tekayinza okubanga kafunamu ebirwadde bambi Anyiwa pressure zasigaza mutwe ogwo mutwe gunyuma ottema gwo gulaba Mbaire akati solanze mwana abana be Uganda bankwasaamu ko ku nnaku ebyaddala. Nika tuje twesondemu ko sente oba tukole wengere y'ekibiina tubaddukirire. Bajja tuloga. Nze bulwe bano bola bankubuulireko bano bemula batetete mwesembereza kasasiro omuntu akolerera mmere ya bulijjo mulabe edduka olowooza lwaki nze nadduka ku ba tiktokers TikTok y'omuntu atafaayo oba Don Asia nyo bakolerera emmere ya leero baddugala emitima gibalinga janjaba. Right, omusumba waffe owakukanani oba Promised Land wali mukikoni bambi afuddeyo nagamba muno abakazi bammwe leero Women's Day bambi vayo koleki omukulire kirabo mufunire kirabo bambi mu surprising y'abantu bavune bagamba gwe Bujingo bakitogulya Suzan Makula emotooka ennungi wolololo anange Bujingo yabogedde ebigambo yavuddeyo n'atabuka ina bamba playingira Bujingo masawo gwe natana subscribe nganyongera okujukiza bambi subscribe oberengo soke gata kweno family wanoka osanga mawuli agali purified era nga bambi tufuba nnyo tubawereze videos okakafu wano woka kama playingira video mubyewulire ko onako olwencha Wednesday no yabakazi bokka ku Kanani. It's a public holiday, it's a Women's Day. Mulete bawala bamwe abali mu day school namwe mujje ne bajjajja ne bani bwenna kyebayita ekikazi kyokka kye twetaaga ku Kanani. Abasajja bantadde ku pressure ne baŋŋamba Father's Day tibalabanga omukazi wano. Baŋŋambe nabo balinayo ennaku ezaabwe naye abasajja entondo mwazijeewa. Abakazi nga 8 lwakusatu luno tweyiwe ku Kanani